all these things at once. Where could it be? Where could it be? Oh my God. Oh my. Yeah. At least I never remember the color. Good morning. Hey, good morning. Yes. How are you guys? I'm okay. How is Shalom? I'm fine. Really? Papa Chi. You're in time. Let's just to me. I'm not your wife. No, that's what meant. I'm a married woman to Mwami Mutiwa. Tereza Chichoji. Andaba. Mom, kazana tukunze kubazayo na kuba Julia ni utisira my Julia. Never kugana. How are you? I'm okay. How are you? Omani nakere. Chibuto mwali. Chibuto Talim. Talim, he was supposed to be here by now. Yampereza email nangamba for emergency meeting. You are emergency che chibuto bwatu baliba. Temuli makuru. Atiwo manya chwate kyasuzewa. Chibuzabuza. Singa yasuze bina. Ngate yatuse. Mutungo bina. Ngate yatuse. Neka chiwo manya yasuze. Yasuze na babobu. Ochimanyi chibuto awumpuguma. Mego chisa ya namusanga ko kuhoima road. Simanyi ekiro naba botubula omuntu asinzo mono Tony. Yes. That guy ate manyi ekyo jali street boy kati yamutegerera amulagire nebyekiya itono yali mulaga ndendereza odiyo omusajja omukulu ng'olina emikwano gya bwana buto watone ekyana kito agenda munyumiza kitono agenda muwaki agenda muwabulaki mutwala ku street neyandibadde amuwabula bobu era naye muyayi muzibu era asuze wakalu litasuzeeyo era jati alabye naye ekiriwo dokumenti z'abasajja wazimaze nazikoledda naye kumuleko nange buto najja kwabikirako kibuto naye jamulimba bulimbi okimanyi nti abaana kamala okuwanyisa fayiro eno yerabidde kale batire pate shagenda maaso banyana bino pate si yakugwa kati katonda wa finance releases 800 billion cash to bana abasaya bafunye sente nazo bazoza mu sako aishu bazoza ndazo zokulya mu sako bava mbute balina sente bazo billion 8 zagenze mu sako kulya bava mbute balina sente tawanya nabo bannange tebanakye batugamba. Alright. Tandika hospital. Gwe kati kyambadde mama sawa butaka nabo bagenda bakibera emitwe. Ate gyaki? Mbalada nti bagenda bati babasiba badde. Kyoka kyebagambe daruli tebikwatanga senyiga. Ni contagious. Eyo fayiro jagiyitamu nze ngimaliriza. Okay, fine. Eno yeruwa. Eno you are gwe. Talk of the devil. Chibuto. Embwe kubi. Kada yakwagaza ki? Simanyi. Ati anonya kyakunimba ko yadde wakubira no sawa 3 zizino 5. Atakuta. Ochibuto wana. Wanyisero. Good morning to you, sir. Oh, wait, really, sir. Yani oba. Ani anagitwalayo. Wanyisero. Kale ngenda mugamba. Kale se. Sente mmeka se. Kale se. Era meeting yabadde ya sawa 3 zizino ndaba ziri 5 dakika 14. Kale se. Kyasaamirira.
agala sente era agala sente ale gwogenda ozitwala agala sente alinga amayembe mwekyasamye mwekyageddukira tekitegera okimanyi kibuto oyo yatuma kutwala kakazi sente kakazi wano okola requisition musiresimesene zabaki abali mu workshop ziwandike okola requisition ompa sente naswala kawala kali olaba kulete towers nobanga kira wansi wala kazimba kali awo kalinga omukalo asikeko kano kalala kano katono keru ngategedde kayerukira nga naberuwente ako keweleze sente tuwa tutawana tutulaba ku sente akola requisition kibuto basajja kubula nze yembwa sina gyenji ene kibuto kikobeeri sina gyenji twala kya kirimu n'ebiwuka nomala okwata kampasi n'okifumitako wona gyagira takirina magezi ate kitandisa okaddiwa amagezi gatandisa kisala kibe mu ofisi eno baleke bavuka batoga bakola bavuka batukole asasula kiyo kibuto obuki obuviri bwo wagutandisa okweruka oza buviri bwokka zino empapula zangambye enkuba atantawanya akuboogera nnyo atantawanya kati mbe kubyekola zentamuze empapula ze atuma abalala siri ofisi messenger ava ewuwe bwagenze ku ofisi kumba agenze mu loogi akeera mu loogi bwamala okera ng'obijjewo obitwaleyo eri mu bisiimule mu bizzeewo naye kati munaabirekanga wano bwebityo nga bifaanana bityo mulimba nammwe So this is the file, eh? The boss is angry to all you. Good morning. Good morning. How are you? I'm okay. How are you? We are fine. You are very okay. Wasuze bulungi. Hello. Mukyayogera naawe ng'okwata simu. In the meeting, sabanze mukubire ko sewo. Mukale sewo. Mukama wange. Okay, my boss. Kale kakudire mukama wange. Sebo mbadde nkyatisa mpapula zino sooka oggyeko essimu ogigyeko temukolanga essimu eyo mugyegendereze nnyo eno bw'omalanga okwogerera ku simu ng'ogijjako wulidde temulekangako essimu nga mumaze okwogera n'abantu ojjangako essimu giggyeko era ekyaliko eyiyo okay obadde ogamba empapula Wadoga papula kola kutya. What happened? Aba. Banange chichi. Ngira printing akapapula kali akagundi. Akagenda mu URA. Kama wanji. Kama bede simu liko biwulira. Ati mwamaze okugira temwagijjeko. Kyembadde mbagamba nti mugireka musookanga kugijjako n'omanya nti essimu ogijjeeko n'oyogera then kati obadde ogamba empapula kola kutya waliwo ezeetaaga okusayininga tewali taata mukama kati mpulintingira akapapula kamala okuggyako essimu obadde ki kamala okuggyako essimu